abasuubuzi mwabawa ensalessale ennaku kati agwako olunaku lwankya mweteeseteese nga mutemu okubajja we bali ku kkubo. Ekyokubiri we mubaza oba mwagala obbaza mwagazeetinzeewo okuba nti at least bali bwe batuukirawo bulungi, ate ekifo kiri kitya osobola n'otumenyeramenyeramukko kwawo wosuubira we mwabatadde we bagenda okubeera. Ensalessale akumanca era bwezinaatuuka essaawa 6 ez'ekiro olunaku olw'enkya tujja kutandika ebikwekweko ebyokulaba nti bannaffe bano bava mu bifo bino bitali birungi byakukoleramu era natwateekawo omwagaanya kuba nti bagenda mu bifo ebitegeke nga mu butale obwa KCCA 17 nsinamu emidaala 25,220 nga mu midaala oba ku midaala egy'obutale obwannannyini tulina 69 kibuga netunoonyereza n'emidaala esobola okukolebwako mu town councils oba municipalities ezeetoolodde Kampala. Netwesanga nga tulina emidaala 98 gye emidaala egiri mu butale obutwetoolodde mu Kampala, obuli Mukono, obuli Wakiso, obuli Ekira, obuli Makindye Ssaabagabo, obuli Empigi, bonna tulinamu emidaala 998. Netubeera n'ebifo ebyazimbibwa naddala ku nguudo ezaffe ezituddaabiriza oluguudo lwa Saabokagwa lwalimu enfuufu ng'abantu bakaddewo ebizimbe byabwe ebizimbe byebatuweebwa era abantu basobola okubikozesa. Waliwo ne option y'okutundira ku mitimbagano osobola okukozesa essimu yo okuba kwogereganyiza n'abo abaagala okugulako. Ekyo nakyo kiri awo ate oba tumanyi kukozesa essimu y'okukola emirimu ng'egyo tuli wano kusezibwa Employment Service Bureau ayinza okujja KCCA n'okusomeseza okubeera eri okukozesa essimu okutunda ebintu. Mbadde nsaba tubulyeko Mukama. Tusaba bannansi abasikize n'abasuubuzi bennyini okukupa ennamba executive director yalaze omusirikale wa KCCA bw'afaanana, ennamba weeri ne kamera gy'aba ayambadde, ennamba zibeera maaso n'omugongo nti tuweeyo okuloopa kuno okulaga nti omukozi waffe akoze ebivve kuba ebintu ebitali bulungi mukiroope, ate tuveeyo obakuyita okuwa obujulizi gy'obuwe. Ekisookera ddala tugenda kuprosecutinga oba okuteeka mu nkola empaaba okulabira abo abagaleesa ebizibu ng'ebyo mu kibuga. Nekyokubiri, abantu baffe bano bambadde bode kamera okuba nti tubalondoola ebintu bye bakola era we babikola. Ekyokusatu, twabayigiriza eddala mu okukwatagana n'empisa n'ekisobola okubaawo singa okukwatagana mu kukola ebintu ebifu. Olwekyo tusuubira nti buli muze gwagenze naye ate abo abakwatibwa mu butambi balina okubonerezebwa era tujja kufuba nnyo okubafuna tulabe identification yaabwe bavunaanibwa. Mukama wange akasembayo owa KCCA alina ebifo alina n'ebimwogerako kati abo bawagudde mu bafere nga tubamenyerezaako bandiroopyera ku poliisi n'ofuna ebifaananyi tugikozesa okuyiga abantu abo abakola emizembe. ndowooza just kuku ekiisi antiraba oba n'atuwuliriza nti tufuube kyonna ekisoboka okubeera part of okulabirira ekibuga kino wanu nga tuloopa nga twamuka ebifo ebyo ebikyamu etutalina kubeeramu. Tetunakikola kino fenna tujja kutambulira wamu okutuuka mu kibuga ekirungi awamu n'eggwanga eddungi fenna betwenyumirizaamu.
juice kawona atenga ddagala mu system so waliyo ku bannange embeera esinduukirira oluli ekikeeto ku mutima nga batuula mu takisa amanya gange nze Ntale Edward chairperson ya Uganda. Nga tukyagenda mu maaso n'okulaga obutali bumativu era n'okwemulugunya ku bigambo ebyava ewa Prime Minister. Tuli bennyamivu nnyo nti ensonga zaffe zizze ziyita mu mitendera ng'abakulembeze abatayagala butabanguko mu ggwanga. Kyakwewuunya nnyo ng'ate abatwala omusaala gw'omusolo gye tuddukira ate be balinga abaagala obutabanguko mu kibuga. Naddala Honorable Right Prime Minister, process gye twayitamu twatandika ensonga z'okulaga obutali bumativu nti mwe mwennyini gavumenti mwe abakkiriza etteeka lino likolebwe, President n'alikkiriza ne liteebwako omukono mu Desemba 2020 etteeka eryogera ku landlord n'omupangisa. Twewunya nnyo ekifo ky'okudifendinga bannayuganda bonna ate kati ofuuse mwogezi w'abagagga Right Prime Minister Mukyala Nabbanja okuba nti otandise okuvaayo ng'oyogera ebigambo ebitunyomoola n'otuyisaamu amaaso ng'abakulembeze. Gwe nno weesiimye osasulwa omusaala ogwaffe oguva mu ssente zaffe ez'abawe b'omusolo abasuubuzi era. Naye ate ffe abakola omulimu gw'obwannakyewa nga tuli mu kukola mirimu egyammwe ate gye mwandibadde mugattako ettaffaali mutuyisaamu amaaso. Kubanga twebuuza ensonga eno ey'abapangisa ne balandlord abanyigiriza abantu ku lw'amasannyalaze ag'ebbeeyi ennyo, ku lw'ebisale ebya lenti ebyongezebwa, abantu ne banyigirizibwa mu maduuka gye bali, nga kwekugase n'okuba nti mukyaganye n'okulirira abo abaafiirwa amaali yaabwe mu mataba. Ekifo ky'okujja ogayidinge ng'olina ebitongole ebikola okunoonyereza CID weeri, CMI weeri, ISO weeri, baddiso weebali, abayinza okukakasa ku nsonga nga tonnavaayo mu mawulire gyogerako natuyisaamu maaso natunyomoola mbu tuli babbulooka nti gwe bagambye Prime Minister otambulira ku lugambo. Ky'ogamba mu nsonga eno gye twayitira okuba nti twasobola okuba nga twasookera wa RCC akulira ebyo by'okuta wa Kampala mu nsonga zino mu lukiiko nga mwali ku poliisi bonna kempya ziyina tuzitadde buli wamu wa minisita wa trade n'ovaayo ng'olinga agamba nti waakatulaba. Ffe tuli babbulooka, tuli basajja abasuubuzi. Nze nkolera ku Pentagon, nina ekibanda ky'emmotoka, ndi mulimi ndi mulunzi ate ndudde mu bukulembeze bw'obusuubuzi. Ovaayo otya n'ogamba mbwa abo abamu babbulooka mugenda nabbakwata. Weetuli tukwate bwe tuba bye twogera bya bulimba. Nenze ndaba nga byakuwuddiisa na kutwaliriza budde. President twamutegeeza ensonga zino si zaffe, tetuziinaamu nti interest. Otugamba muno mbufe tutuuse n'okuba twagala okuŋŋaanya essente ku basuubuzi. Evidence osobola ogireeta ow'ekitiibwa
kubanga olina ebitongole ebinoonyereza ye ne baba baziwaddeyo abasuubuzi tebafiirwa bazeekuŋŋaanyamu ekyo kimanyiddwa buli omu mu sekita ze gye bali okubaako kye bakola ne so si tuliisa ssente mbu ffe tukuŋŋaanya ssente ne tujja mbu tugulirire abakozi ba gavumenti be baani nabo bakwate kubanga obayinako obuyinza wabaawo omuntu yenna alina evidence eraga nti tujja ssente mu bantu tujje tubalwanirire tetuziwa abakungu ba gavumenti ate kiragira ddala nti eyo mu bakungu ba gavumenti abatandise okuba nti bayisaawo ebigambo ebyolugambo bye balya ssente ekyo kiraga nti mu ofiisi zammwe weewali abaliisibwa ssente ng'abagagga bano babawa ssente osabe bannakunkunyeewa abakabira lenti omuyitirivu ali mu tuleega abali mu kabira emisolo emingi abali mu mataba agatuyingirira mu bintu byaffe nga mukyagaanyo tuliirira ate tujjawa ssente ze tugulirira kubanga tudifendinga constitution lino tteeka lya mupangisa ne Land Road abantu abagobebwa bali wano neno ripooti wagirisiivinga ne mutubuuza ebizibu ebitunyigiriza ne tubibawa n'osuubiza nti ogenda kuyita olukiiko olulimu sayidi zonna bbiri omuli ba Land Road omuli n'abakulembeze oba n'abapangisa kyannaku nnyo okuba nti bye twakuwa otunulemu obalansinga eryato ate gwe wafuuka mwogezi w'abagagga ng'otuyita muffe tuli babbulooka tetulina maduuka bagobayo baani babbulooka babeera n'ekifo bulooka abeera ne layisinsi bulooka olisiivinga otya ebbaluwa ye bw'aba ddala kaakati ba Land Road ekibuzo kiri nti be bagoba baki bagoba babbulooka oba bali mu bagoba mu maduuka ate n'obasapootinga bannaffe banyigirizibwe basanyufu Right Honorable Prime Minister tukusaba oveeyo omenyewo ebintu bino menyawo ebigambo bino menyawo ebintu bino kubanga tuli bantu abayimiridde mu mbeera ey'okunoonya ate ey'okumanya ate abantu abawa omusolo nga bali mu ggwanga nti tulina kye tugattako leka tunyoomola bwoti tuli bantu bavunaanyizibwa ne bw'ovaayo olwa influence abagagga nti bagambye kino bawa omusolo naye naffe tuguwa bagattako ku ggwanga naffe tugattako leka tutwala for granted twewuubyewuwo okuva ennaku z'omwezi 27 lwe twasembayo mu meeting tewaddamu kuyita ndala twamaze genda wa president ng'ensonga era wazituulira teziggwa amasannyalaze buli kyejjeewuwo nga kiva ku bapangisa amba abasuubuzi nga banyigirizibwa kisigalawo mu bbanga ogamba oli bizi okikolako majegere waffe ne tugamba amajegere ajja kimaliriza ne kirabika ensonga otututte ate kuzinyoomoola otandise na tuyita balenzi mbu those boys who come from there down we are not boys madam tetuli balenzi tuli basajja bakulu basaalongo abantu abakola bizinesi ezigattako ate gwe n'otandika tunyoomoola era tuwunzika tukoowoola pulezidenti w'eggwanga aveeyo ku nsonga zino kirabika gwe yatuwa okutuula mu nsonga zino zimaliriza tali ready naye alabika Land Road naye awolereza bizimbe bye era kino kiringa ekitulagira ddala nti abakungu abali mu gavumenti yemmwe bannannyini bizimbe bino kubanga ensonga z'omupangisa ne Land Road ziremedde ku mmeeza lwaki tezitereezebwa Land Road n'ayongeza omuntu mu mwaka gumu n'amwongeza emirundi 3 ng'etteeka ligamba nti takkirizibwa kwongeza muntu kusukka mu mwaka kumwongeza bitundu bisukka 10 ku buli 100 kwezo sente zasasula Land Road takkirizibwa kugoba mupangise watali nsonga nga bwe ndaba wano mwami Kitandwe bwagoba abantu bano abali mu bizimbe bya Galilaya Grand Corner ne Gazaland Land Road tajja kukola mulimu gwa gavumenti gwe yandikoze ng'okuba nti ajjawo amasannyalaze ye n'agateekako ebbeeyi eyiye president tukutegeeza amasannyalaze abapangisa ge basasula basinga n'abalina factory ez'ebyuma by'emmwanyi
president amazzi ge tusasula ne national water nayo yafuuka akayinja mu ngatto ekubiringa sente nga mita bagitwala dda. President sente ze tusasula rent mpitirivu nnyo ezisusse nti ate zo zitwonoonera business ezigenda okuleeta economy okugwa. President tukubira omulanga nti service n'abantu b'otuwa batuwe service ng'obalonze mu bifo ate beekobaana n'abo abanyigiriza ne banyigiriza abo. That's why abantu banyigirizibwa n'olaba nga beekyaye okutuuka okweyiwa ku street. Era ensonga zaffe tunzika tugamba Right Honorable Prime Minister Mukyala Robina Nabbanja, menyawo ebigambo ebyo tuziimuula ng'otuyita abalenzi, ng'otuyita babbulooka, ng'otuyita abantu abatalina mirimu. Emirundi gye tuze mu mawofiisi gammwe ne gye tubadde tusinkana obadde osinkana babbulooka, tusaba okisazeemu kubanga tukola business, tusasula income tax, tusasula rent, tusasula KCC license, tusasula buli musolo ogutukwatako. Ate gwe gojjamu omusaala n'emmotoka ezo z'otambuliramu ez'ebbeeyi ffe ze tutalina, ne service gy'olina otuwa ate naye ekulemi otandise tunyoomoola. Tuvumirira enkola eyo, tusaba CID n'ebitongole ebirala biveeyo bikole okunoonyereza ddala bye twogera tebiri ku ground, tebinyigiriza abantu. President tukusaba ensonga zino wazikwasa mukyala Kikyonca gy'atuyambe, tusaba ajje ayambe nga bwe bamukwasa obuyinza era omwongere ddala amaanyi akole ku nsonga zaffe azigguse. So si bagagga kugenda nabo ne beewolereza sayidi yaabwe naffe ne tujja ng'ate wagamba meeting ebeere ya bonna ffenna tuwuliziganye tuve mu bintu by'okwewaayiriza. Abagagga bawaayiriza abapangisa baabwe n'abapangisa bwe bagenda ne boogera ebibanyigiriza ng'awo abagagga bajja bagamba ebyo si bituufu. Si bituufu renti temumwongeza ekisusse. Si bituufu amasannyalaze ge muteeka kuba nti emitwalo 9 omwezi gumu ng'ali mu kadduuka alina amataala 6. Si kituufu. Si kituufu amazzi temugatuguza mu bizimbe siringi 1,000 ekidomola kimu. Si bituufu embeera eyo tugobaganya mu maduuka olw'okuba abantu bavuddeyo ne boogera amazima. Si bituufu. Si bituufu nti abantu beekalakaasa ogenda ku nguudo n'okuggala amaduuka olw'embeera gye mubayisaamu nga temubawana bitiibwa n'okutuuka ku sseerigamba nti mubataddeko goodwill nga mwagala ssente, mutuguza mizigo egyo tugitwalire ddala. Abantu abatunyigiriza bwe bali bamanyiddwa. Tetukyetaaga nabyogerako n'amannya gaabwe kubanga eva babeebo. Mwami Kitandwe tukusaba weekube mu mutima ng'omuzadde, mwami Drake Lubega, mwami Mukyala Nabukeera, Mukyala Scovia abongeza ebizimbe mu mbeera mu ssente ze mwagala. Si mmwe mwekka abagagga abalina ebizibu, mwami Bosco Muwonge n'abalala. Si mmwe mwekka abalina ebizibu, n'abasuubuzi balina ebizibu. Bemwongeza abo amazzi gaakabonoonera ebintu, abo bemwongeza zibabanja zitwala ebintu byabwe. Olw'okuba mugamba mulina n'eŋŋombe egamba nti Kampala bbaala nti aggwamu yakola ki, yafuluma. Gwe n'osalawo nti omuntu ono bw'ava mu dduuka osobola oliyingizaamu omulala ate alinamu ku ssente. Naye ne weerabira omuntu ono gy'avudde ng'ajja ayongezebwa akolera mu dduuka omwo nga takola, emyaka ne giyita, ekizimbe ne kimala ne kikwatayo. Ate olumala okukwatayo gwe n'omufuula empomboze, n'omufuula omwana atalina kwogera wadde okufulumya eddoboozi olwanirira eddembe lye. Tusaba Parliament wamu ne Anthony General, etteeka ly'omupangisa ne Land Road litunyigiriza nnyo. Ebitundu 96 ku 100 lidifendinga Land Road okusinga omupangisa. Economy ate ng'eyimiridde ku ffe majority. Abazimbye ebizimbe bya commercial twagala bategeere nti ebizimbe bya commercial si byawe nga bo, wabula byaffe ng'abantu ffenna ababikolera mu Land Road. Ofuna rent, nange nenoonya bakasitoma okulabika nti nkuŋŋaanya rent wo nsobole okukolera mu kifo ekyo. Tubeeyanza okukulaakulanya ekibuga naye tuvumirira enkola abamu gye mukolamu okunyigiriza abangi nga temwagala batuuse eddoboozi lyabwe waggulu.